Madhivan yasazeewo okuggala ekkubo eryawula ekolero lye erya Sukaali erya Kakira ne kampuni ya ASM Mineral Processors. Abatuuze kye bagaanye ne bategeeza nti ekkubo ly'abantu bonna wabula si lya muntu ssekinnoomu. Kigambibwa nti Madhivan okukola kino tayagala kolero lino eppya eryatandikibwawo okugatta ku luguudo lw'e Jinja. Okusinziira ku akulira kampuni eno empya eya ASM Mineral Processors Limited, Sukaali agamba nti Madhivan agezaako kulemesa makampuni mapya agagezaako okumeruka nga wano wasabidde gavumenti eyingire mu nsonga zaabwe. And the big fish should be not swallow the whole small fish and disturb the whole system. If they are bigger, they are bigger. My one is also more important than them. They are producing sugar. Sugar is producing by how many peoples now? But I'm the only one producing these things here. Therefore, I appeal to His Excellency to intervene and protect me from these big fishes. Wabula n'ab'ekitongole kya Madhivan bategeezezza nga bwe batagenda kukkiriza muntu yenna kukozesa kkubo lino kubanga liri ku ttaka lyabwe nga si kkubo ly'abantu nga bwe kigambibwa. We have shown you our document which shows that it clearly belongs to Kakira, built by us for our own use for agricultural purposes. ASM has put their factory there illegally without an approval from Civil Aviation Authority or NEMA.